ate bwe tweyongerayo abatuuze b'e Sieved ekisangibwa mu ggombolola y'e Kawempe mu disitulikiti ey'e Kampala boolekedde okulumbibwa ebirwadde ebiva ku bucaafu olwa bannaabwe ababasuulira empitambi ku miryango gyabwe nga kw'otadde ne kasasiro. Kino nno kiwalirizza mmeeya w'e Kawempe ow'eddembe Sserunjogi okulabula abo bonna abakikola n'okkunga abatuuze okwenyigira mu kukola bulungibwansi. Omusasi waffe Anet Nakayibaale katuwe ebisingawo ku Ssukkulumu lino. Nazzikuno saagala agalamidde bwe yavuganga olwo nga buli omu asitukiramu okugogola emyala, enzizi, enguudo n'emirimu emirala, wabula nga ensangi zino bulungibwansi yafuuka lufumo naddala mu bibuga anti kasasiro bamumansa nga bwe baagala. Abamu balemererwa n'okugogola emyala egiri okumpi ne we basula saako n'okusuulasuula kasasiro we baba baagadde ekiviirako obulwadde obuva ku buligo okusaasaanira ebitundu gamba nga kolera n'ebirala. Olwaleero mmeeya w'e Kawempe Emmanuel Sserunjogi ow'eddembe oluvannyuma lw'okufuna amawulire nti abatuuze basuulira bannaabwe empitambi ne kasasiro ku miryango gyabwe ono asitukiddemu ng'eyatega ogw'ekyayi okulaba nga bakola bulungibwansi. Mmeeya alabudde abantu bonna abawa abaana baabwe kasasiro kw'ossa n'abasuulira bannaabwe empitambi nga bwe balina okukikomya bunnambiro kubanga baakukwasibwako omukono ogw'ekyuma. Abantu ababadde bakufudde omuze okukozesa obuveera mu kifo kya toilet tubakubiriza era tubalabula okulabula okusembayo. Naddala kati nga tumaze okubawo olunaku olwammwe olw'obuyonjo tujja kubakwatako ng'amateeka bwe galagira senga tunaakusanga ng'okozesezza akaveera. Wano wasinzidde n'asaba abatuuze okukomya omuze ogw'okumansa n'okuwa abaana kasasiro okumusuula ewatasaana. Abawa abaana kasasiro okumutwala ku kkubo bakikomye. Tetwandyagadde baana kuteeka kasasiro kuba omwana bw'omuwa si mwana yekka naye waliwo n'abantu be bawa ssente ntonotono n'omuwa nnusu 5 akugirewo ekisaaniko. Omanya singi 5 tasobola kukitwala wala mpaka gye kyandigenze. Abakulembeze b'omu kitundu kino basanyukidde enkola ey'okuyonja era bakubirizza abantu okugyettanira. Tukubiriza abantu okujjumbira olunaku lutuweerera kuba guno mukisa kuba nti abantu bonna mwenyigira mu kuyonja. Okuyonja kuno kwava dda tewaba lwaki Buganda yateekawo kye bayita bulungibwansi. Kulabika nga abantu basomesa okulabika nti bateekawo enkola eya bulungibwansi. Ssaabasajja Kabaka gye yatugamba okulabika nga tuteekateeka mu bantu ababe. Abatuuze era basazeewo nti buli lwakutaano olusembayo mu mwezi waakubeerangawo bulungibwansi mu kitundu kyabwe eky'ekyebando. Anet Nakayibaale yakusakidde eggwero lino kwa Delta TV Amasukkulumu.